maama we yadda mu butaala ekifo ky'okubeera ku baana mu delicate time waaba simanya agenze raba Beckham simanya aleese video ya Beckham. Sit down osooka omentalinga abaana baleme ennyanja ga before you believe simanyi no sense of Beckham. You cannot be Beckham tena kyabamanyiko mwesibawo bwesi pretending to be modern muvudde eri mu village. Stay in your lane. Why would the school publish Solomon is expulsion? This school is incompetent. Bogus. Somero kije announcing expulsion. Bango be gombe nganzizola bashangi. Essomero lyonna ne batekawo parade. Bango bakwasani tulabi. Bango bye ku standard eye. Bango be kibuli. Yonna bakwa announcing era wabeerangawo board. Kusomero notice board kwe bateeka abantu be basuspendinzi. Now the country has transformed it. Amasomero gayina line zigayina online. Lwaki nga tekateka ko you have been suspending. You want to maneuver around as a student when you have been suspended. No. Obo obadde suspended obo oli mwana wa mukulu. It is upon the school. In fact they need to publish it. Bakugobye obadde okopa ne gombe babikola. Tumugobye abadde akopa. Yes. Oloza lwaki kawempe basoma akadaala nti bano be bakulembedde bano be basembi babikola. So it's not unique. Mutwale eri olujanja mwegumya kubanga omwana wammwe bamukwatidde mu kituli. Ekituli kye mutaagala ddala kubanga kubimu bibalemesezza kwe kuziba ekituli ekyo. Mugezezaako kitwale eno ensi sokke n'oba wanywa enjaga. Sebo ofuge eggwanga kirala. President ebeera gwegezaako obeere ng'olina ebifaananyi balondako Miss omuddugavu wano yali ani Princess Bagaya. Is it Bagaya? Ye waliwo omuddugavu gwe balondako wano ne bamulondako kubwa Miss America. Obuddo ziba nga bajja ebifaananyi bye ng'ali bwerere obwa Miss America babamugjawo. You need to understand the dynamics. Kati gw'okuddaawo pretending nti simanyi essomero lyakoze bubi okwanansinga nti Solomon ne bamugobye gwafuka kisubi yakajjawo kati Solomon wagisomeddemu n'ekyukako ki. Please woba owulira nga essomero lirina kupublishinga ku Solomon genda oggulewo essomero obateekemu. Muyina ettaka lingi ebusaabala mubazimbire ruumu 3 basomereyo. When you come to a school you must abide by the laws of the school. Simwe mubuulira essomero lirina opostinga mwenna abali abamanyira kisubi SS kisubi tezzeewo leero. Solomon sibuye muntu asoose okusoma is not even prominent. Abantu bali prominent basomedde mwaga amasomero. Stop. Ekisooka teyafuna maxes mutwalayo. Mwabulaibinga bubulaibinzi mwenna mukimanyi nti yagwa P7. Teriyo omuntu agenda kisubi ngo toyina 5 yali eri mu 11 ne mugulirira. Mujjukira bulungi okuyingirako oyo omwana mu ssomero kwaleeta emirirange ng'alina kusoma mageresi kyu ne mumuleeta ekisubi. Of course woba tewayita nga baguliridde nti taata waali prominent. Oyina abaana bootenkana magezi fe twasoma n'abaana baba minisita era nga babaleeta bwe batyo bamugulirira n'ayingira mu ssomero nga tetumukola mu mbalo. Tuyinza omusaza mu mbalo, tuyinza omusaza mu biology, chemistry, tuyinza omusaza mu history nga tebakwatamu. Abaana babagagga bonna benasoma babeera tebasi bagezi nnyo. Nasoma ne muwala wa BMK yakafa Saara BMK. Nga era awaali nengira moderate kyengezaako kugamba bonna abaana baba prominent people bayingiza mu masomero ag'ebbeeyi nga baguliridde kyangu nnyo to perform poorly. Kati toyinza tugamba Solomon has been performing good at Kisubi. No, is a mediocre student. Yajja alina 11 abaana buyinezi nnyo tebwagala nakumanya. Kati awo nga talaba ebyokusoma bigaagiko ye kaatundemu enjaga. Ndaba ne ba anko gye batunda ba anti ba brother ba kazini sister we yenyini gwe bakakuba akalu yafumbirwa Maddox mumumanyiko ki ngajjeko okuyimba in daily life atakera kwenyokeza nubiya niri anko mulamba ne taata balina n'oluyimba nga bagiwaana nga baginywa nga bali South Africa nga balina abayimbi simanyi ba what face ono gwe mwagala bagatte mbaana. Go, you have been suspended indefinite or not. We umuzeeke magere mugende ne maama wa mumizanye mwa okubikonde bakutraining ne toyinja kusinga Kisubi no matter what. Newe munaleta ba propagandist ogere kyabula kyabalumya.
wabula kyalumya abanupu kubanga omwana okukola ekintu nga kibateekayo buteesi. Eno si ye time gye bandigobye Solomon n'enjaga. Aba is adding salt to injury kubanga taata amanyiddwa ekimu ku bimusibye mabega. Kayaga kamulemesezza bingi. Kaakati omwana wo wajja ate n'akikola ne bamugoba mu ssomero bagaaguno omuze gukyaliyo n'eka. It is definite nti eka gukyaliyo. Yajja ewalayita n'ajjawa amawunde n'agasobola okugasomosa mu ssomero. Ayagala kwonoona baana ba ssomero. Kisubi, what are you waiting for to give that boy indefinite suspension? Yes, abazadde tujja kwekalakaza. Indefinite suspension is what we want. Si suspension. Bakwata n'enjaga oli nze najjala bashagi. Shagi Mr. Bombastic. Nageno tuke gombe ng'ebintu yange biri ku administration block. Nga bangobye kujjala bashagi. Ate ng'ono atunda. This has to stop. Wagamba ba ankobe balolo mmodobe. You cannot raise a child under the influence of people nga bonna banywa bunyinjaga. Nubiyaniri simanyi kabaya uyo osange emikwano gyonna simanyi abuduluba simanyi machete. Abantu bonna omwana ba idolizing nga beyeegomba bonna buli ku macha bakera kuseeteza. Kati what do you expect from that boy? That boy is very spoiled. Is not fit to be in schools of our children. Let them go and study in their own school. Baana ba mugagga ba mukungu abazimbire essomero banywe enjaga nga we baagala. Abaana abafa abanaku tebajja kukopa by'abaana b'abagagga. Tubeere n'abaana baffe nga boonoonese nga bo we babeera banywedde enjaga Beckham abatumira. We babeera banywedde enjaga bagendera ndani ku Manchester. Abammwe nga tebalina gye balaga. Tulina sitendinga famu n'amasomero. Omwana ow'empisa embi atuulengaka asomereka. Kompyuta gyezi yasome agenda akole mu caring at Uganda. Ndotanko kati ebivumo. Eraisima, you don't have children. Why do you comment on the children? Mutwale eryo olugezigezi ku maani. Nakyogamba faza agenda okugatta abantu nga yafumbirwa. Ogenda otwala omukazi w'omukyaki oddemu aidu faza abayo nga wamukwana. Twala eryo olugezigezi. Eraisima, I can comment on anything. God gave me liberty. Kubanga sina baana sisosola senga badde n'abaana kati senga nebikiriranga mmwe kuba kati abamu ku mmwe abaana bammwe banywa enjaga. Kati muti okwogera munaisima, you never know. Naye nze isima sitya kwogera because I don't have one, which means sina side. I don't have any side. God gave me this opportunity to tell people what it is. Nekati gwolya yotya okwogera kubanga munange nawe oli muzadde olwokuba oli muzadde kitegeeza owagire ebikolwa ebibi abaana abalala bakola. Kisubi mugobe Solomon mumuwe indefinite agende asomere wa mama we. Go and watch David Beckham clips. Go. Tuluyiyemu anti oluyira. Tuyiyemu oluyira. Ati ennugu ketambulire mu Kampala nengeza nsabe ekyokulyawo mu ttawuni ekamoja butwa. Naye ndi mugezi sinzaze kubeera nga bano ba bloga abasikinga sympathy. Nze by the way simasisikinga ku sympathy. Waliwo topic abantu ze bakwatanga beegendereza abantu tebabakyawa isimasibangako nazo. Nze nkolera ddala topiki ndaba abantu we bakyawa ne baba beeyongera kunjagala bwagazi. Sidawo simanyi Solomon omukwata penge n'awandika nti kikyamu kitya. Penge bagoba mu masomero babeka olw'okulya enkwacco. Bagobeka jansi progressive. Ne bagoba ku mazolidi lwa nkwacco. Ne bagoba ku mazolidi n'omalira ku bulani n'okuma mwezi 4. Tuwagituula kati oyagala n'abaana abalala babere weebatu. Oyagala gamba bakola byo kugoba ku mazolidi ng'oli enkwacco buli ssaawa ojja ogaayo oli nti ensoogi lyakomakoola. No! Up to now tokyalya nkwacco kuba okimanyi enkwacco yakulemesa osoma okutuuka ku bigendererwa byo. Maybe wandibadde olizoninga even better. Kati tetuyinza kkiriza amasomero g'abaana bab'eddamaged nga yo wali edimezaya bagoberanga ki? Kukwata mu keesi z'abaana kulya mmeketu atali wuwo.
ekyo stage muno okukozesa drugs wano toyinza kugamba oyo justifying okugoba ku katiko tuba tubesingako Solomon asigale mu ssomero liyinza lityo publishing suspension gwe kisubi are you head of disciplinary ku kisubi stay in your lane ne musudeni gyoli toyagala baana bo banywe enjaga toyagalira ddala toyagala muntu aba abusing kati wababanga wabapo toyagala banywe enjaga oyagala abalala bamanyire ku kinti enjaga mbi ama Solomon gendeeka tetukwatire ekisubi ojja tunnyonnyola ani akutaddeawo tetujja kusacrificinga ssomero ly'ababulaza lwakubanga mwagala otunda enjaga everywhere no nakasanga wano daxi vibes nangamba tatunda njaga era ye muyimbi. How can your uncle leave you tunda njaga? Where did you get it? Tulina okubakwata Solomon simanyi Kayemba simanyi Nyanzi tulina okukwata mwenna abasurrounding omwana ono. Who taught this child that you can sell weed, you can have lighter in S2? Everybody ali surrounded tulina omukwata enanga yes tulina omukwata kati tuna beni we munoonyeza tulina nonoonya abakuze ne Solomon. We cannot expect to spoil a younger soul like Solomon. We shall not allow. But drug addict kabaya Rubia nili kabaya sex viragira nyuma musingo yigiriza omwana ebyenjaga mmwe sex nkwagala nnyo naye wootesonyiwa mwana Kampala mujja gendako mukukomera. We shall not allow this foolery. Tisabula daddy sabula mami kati nogwe yingide kamo chanti banda babona Barbie abikula wazao kumutima mwenyivu. I have to tell Solomon the truth. Oba mukyagala oba temukyagala kisubi should suspend Solomon indefinitely. Sikudda suspension yaki atunda enjaga ddaki adde mu ssomero no agenda asome Magere sichu waliyo amasomero Magere agenda asome ne Baganda awo n'Abamiki bayigiriza mwana nywanja maama we yadda mu butaala ekifo ky'okubeera ku baana mu delicate time waba simanyi agenzera Beckham simanyi aleese video ya Beckham. Sit down also commentary nga abaana baleme nywanja before you believe simanyi nonsense of Beckham. You cannot be Beckham talina kyabamanyiko mwesibawo mwesi pretending to be modern muvudde eri mu village. Stay in your lane. Out of the war. Out of the war, mama.